okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mulabi waffe omulungi wa 3ABN TV tukomyewo nate kulaba nga tugenda mu maaso n'enteekateeka eno yakasimuka era nga tukkiriza nti kisa kya Mukama kitubedde okuba nga tukyali balamu era nga tutambulira ddala okulaba nga Mukama tukulembera mu mwaka guno omupya era ng'omwezi ogusooka gwo tulabika nga abanaatera okukuba oluku mu mutwe. Nzikiriza nti omwoyo wa Mukama atubedde era nkakasa nti ajja kutubeera paka kyetunaaguwunzikira. Mulabi waffe omulungi twongera okutegeeza nti obanga Mukama akuwadde obusobozi obw'okulaba nti osobola okuwagira omulimu guno, waliwo enkola ya merchant code ku mukuto gwa Airtel ate gye nzikiriza nti kati tubaddeko mu kiseera nga empeereza zino zaafunamu okutaataaganyizibwa olw'ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga. Kati buli kimu kikola bulungi. Osobola okunyiga merchant code enamba erinnya 397 850 n'omukuto ogwa MTN osobola okunyiga 838 89 83 era nga biri mu mannya ga Avento Media Limited. Osobola n'okutufuna ku mukuto ogwa YouTube Avento Media Productions ate era osobola n'okufuna app ku Android ne ku iOS ng'ogenze mu Play Store kulaba nga buli kimu okiraba nga bwe kitambula ate era tukusaba otegeeze n'omulala alabike nga aganyulwa mu mpeereza zaffe kubanga tukkiriza nti byonna ebikolebwa wano byakulaba nga tuteekebwateekebwa olw'Obwakabaka genda okujja. Tuli ku kasimuka ak'emyezi gino esatu egisooka January, February, March mwaka guno ogw'2026 ng'omulamu omukulu gugamba nti okubeera mu kitangaala era tusimbye mbuufu obwo n'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 29 mwezi guno ogwa January era ng'omutwe gwali gugamba nti engeri y'okutambula nga tugenda mu ggulu. Mukama akyampadde omukisa nga nze Balidawo Alan nze akulembeddemu okulabika nga nkutuusaako ensonga zino. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'ogoberera era ng'owuliriza, nsaba Bayibuli ekubeere kumpi. Tekirina ngeri nti wemba nga tusomye ne tusomera wamu kubanga ffenna kitukakatako okulabika nga tubikkula. Okakasize ddala nga byensoma byebyo era nga siina wempeebuuse. Nsaba twewombeke tusabe nga tugenda okutandika. Omutukuvu Ayi Mukama omulungi, Katonda w'ekisa, tukwebaza nti n'olwaleero tuzze kuyigako. Mukama ebigambo bino bya mwoyo era abalina omwoyo basobola bitegeera. So tuyamba omwoyo ajja atuyigirize bigambo bino bitukuze mu kigere eky'okutya. Nsabye nga mpita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Engeri y'okutambula nga tugenda mu ggulu. Tukyagenda mu maaso ne Zabbuli yaffe ennungi eya 23 gyo twadde ku lunyiriri olusooka paka ku Lwokusatu lwetwagambire nti Mukama ye musumba wange seetaagenga angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, akomyawo emmeeme yange, anuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Awo gyo twakomye. Lero tutandikira ku lunyiriri olwokuna mu Zabbuli 23 agamba nti era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe siritya kabi konna kubanga gw'oli nange, olugaalo n'omuggo gwo bye binsanyusa. Onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange, onsiize amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kiyiwa, obulungi n'ekisa
tebiremenga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange, nange naatuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Nkomye ku nnyulo 6. Nkakasa nti Zabbuli eno kitundu ku bulamu bwaffe, era bangi nga bagiddamu bukusu, era neebuuza nti newankubadde tugiddamu naye ebigambo ebirimu tubisaako essira, bigambo ebyo osobola obifumiitirizaako ne bibaako ekyenjawulo kye bikola mu bulamu bwo. Wiiki eno amakanda we tugasimbye okulaba nga tugezaako okutunuulira ebigambo bino na butya bwe biyinza okukyusa obulamu bwaffe n'okutuwa essuubi, naddala nga Mukama ye musumba waffe. Tutunuulira ku ngeri y'okutambula nga tugenda mu ggulu. Ffenna nzikiriza nti abali ku nsi kuno tuyaayaana okulabika nga tutuuka mu ggulu. Simanyi waliwo ali eyo nga ye okufuba kwe konna n'okuwula bufaana konna kwakulaba nga alema okgenda mu ggulu oba okgenda mu geyeena nga gy'ayagala. Ekyo kiba kijja kunneewuunyisa, naye nkakasa nti ffenna twalyagadde okgenda mu ggulu, kubanga bye tusoma ku ggulu bigambo birungi. Eri mu kitabo kya Kubikkulirwa 21:4 agamba nti kubanga mwe tunaabeera mu ggulu agenda kusangula buli zziga mu maaso gaffe, teriba kukaaba, teriba kufa, kubanga byonna bigenda kuba biziddwa buggya. Natulaga nti eggulu tugenda kuba mirembe gy'otalabanga, nga tegenda kubeerayo ntaana, tegenda kubeerayo kulwala, nti omwana gw'endiga gugenda kubeera awali engo n'empologoma. Kugamba olaba ebintu ebitasobose mu nsi byonna mu ggulu bigenda kusoboka, nti tugenda kubeerayo mu ssanyu ery'emirembe n'emirembe. Era omulamwa we gujja nti engeri y'okutambula okutuuka mu ggulu kakasiza ddala nga kya nsonga nnyo okugwekenneenya n'okulaba nga tufuba okulaba nga ffenna kyonna kikyetaagisa tukikola, kubanga bagamba nti eggulu y'empeera. Nti ng'omuweereza w'enjiri omuwandiisi agamba nti ennaku ezimu abaddenga n'abalwadde abali ku ndiri abasulirirwa, nti newankubadde obulokozi buyinza okuba nga bukakafu eri abo bonna abagoberera Kristo, era kubanga abalwadde bano bamanyi ebyasuubizibwa mu byawandiikibwa, naye ekyo tekijjawo kweraliikirira eri ebyo bitamanyiddwa. Ndoza omuwandiisi kyayogerako tukifumiitirizaako nti newankubadde nga tuli Bakristaayo, tuli ba Adventisiti, oba olina enzikiriza gy'okkiririzaamu ng'okkiriza nti yagenda okuyamba okutuuka mu ggulu, tekijjaawo kweraliikirira. Basebo ne bannyabo ebitweraliikiriza mu nsi bingi, kubanga tetumanyi bigenda kubaawo nkya. Oluyimba lugamba nti simanyi binaabaawo nkya, I don't know about tomorrow. Ekyo kituviirako okweraliikira, newankubadde nga tulina essuubi nti Katonda afaayo gye tuli, Katonda amanyi byonna, naye tekijjaawo nti tweraliikirira. Byandiikibwa neewuunya omuddu wa Mukama Eriya ng'amaze okukola ebyannaggwano, azze bannabbi ba Baali alangiridde enkuba obutatonnya, asumuludde eggulu enkuba etonnye, naye raba omukazi Yezeberi wamukanga nti Eriya n'atya n'atuuka n'okwekukuma, naye nga Eriya omumanyi bulungi, ng'ali naggwano, ng'ali w'amaanyi. Ekikulaga nti mu lugendo luno mulimu okwesita, newankubadde nga tulimiridde Mukama waffe, weewaako obuntu kamanyi okujja ne katuwamba ne tweraliikirira ne tutya. Kati omuwandiisi ono kyagamba nti newankubadde abalwadde bano baba n'essuubi nti ddala Mukama agenda kubawanguza, ddala Mukama yabafiirira ddala, nti Mukama agenda basomosa, newankubadde bano abafudde waliyo okuzuukira, naye era mu ebyo bafunamu okweraliikirira. Batya nogamba naye wenna avaawo abantu bange mbalese ntya. Abamu oyinza okuba olina ddiiro z'obadde ogenda okutula
naye ng'oli ku ndiri awo byonna n'olowooza nga tokyasobola. Kyova olaba ssebo ne bannyabo tusaanidde okuweereza Mukama nga tukyali balamu, nga Mukama akyakuwadde omukisa. Kola ekitundu kyo n'obwesigwa, kubanga ennaku embi zijja wootayinza kuweereza Mukama. Oba oli awo oyinza okuba oli mu kkomera, oba oli awo oyinza okufiirwa ebitundu ebimu eby'omubiri. N'olwekyo Mukama ng'akyakuwadde obulamu, buli kimu kikozese n'amaanyi go gonna, kubanga tomanyi biki bigenda kubaawo nkya. Tujjukire nti tuli mu nsi ey'ekibi, nga buli kimu kisobola okututuukako. Ate ng'omulabe obwanga abwolekanyiza ffe naddala abeewaddeyo okumuweereza abakkiriza Mukama nti Sitaani alina engeri gy'abalumamu ey'enjawulo. Naye olw'okuba tulina olukomera lwa Mukama nti ebintu ebimu tetubiraba, Mukama atutangira ebintu bingi. Omuwandiisi agamba nti lumu alina oluganda omu gwe yakyalirako ng'ali ku mutendera ogusembayo ogwa Kkookolo, era nti eno yayigirayo essomo eddene. Agamba nti nali nnyimiriddeko mu maka ge okumubuuzaako ku mbeera ey'obulumi gye yali amanyi obulungi era gye yalimu. Kkookolo bagamba aluma tankwatangako era bagamba tawona. Naye nti omuntu ono yali ku mutendera ogusembayo, ekitegeeza nti essuubi ly'okuwona lyali ttono oba weewaawo nga liweereddewo ddala. Nti omuntu ono nti yasiriikirira okumala ekiseera ekisinga obungi mu kukyala kwange. Omuwandiisi agamba nti naye bwe nafukamira ku kitanda kye okusaba, yasika omukka ankuba akaama mu kutu. Kufaananyi okakubye, mulwadde wa Kkookolo ali ku mutendera ogusembayo asulirirwa, embeera egayeggaye, ali mu kweraliikirira, ali mu bulumi bw'otalabanga. Kati omuntu azze okumulabako kyava amusika amukuba akaama n'ajjayo n'agwa mu buto. Tujjukire nti mu kiseera ekyo mu butuufu amaanyi gaba matono. Naye nti wamusemberera kyava amugamba nti Musumba, nti Zabbuli 23 mbadde ngimanyi obulamu bwange bwonna, naye okimanyi nti sitegeranko bigambo nti ekisiikirize eky'olumbe, simanyi kyekitegeeza bulungi. Nti obudde buziba naye nina emirembe, nkitegeera nti tewali kisiikirize ekibaawo awatali musana. Kawulidde ako? Nti ebbanga lyonna lye yamala ng'asoma Zabbuli nga bwe nagambye nti abasinga twagikwata bukusu, naye ng'ebigambo bino tetubifumiitirizangako. Kati ono agambye nti ebigambo bino nti ekisiikirize eky'olumbe yali tabirowoozangako paka ng'atuuse mu mbeera eno ey'obulwadde. Era agamba nti mbadde naakakizuula nti tewali kisiikirize awatali kitangaala oba awatali musana. Kawulidde ako? Nti ekizikiza oba ekisiikirize kisobola okuyimirira olw'embeera embi gye tuyitamu, olw'obulumi bw'oyitamu, olw'okunyigirizibwa kw'oyitamu. Naye omuwandiisi agambye nti okimanyi nti ku luuyi ly'olulala waliyo ekitangaala, waliyo omusana. Ekyo nno kigambo kya ssuubi. Nti ekisiikirize eky'olumbe tokiyitamu wekka, omusumba oyo omulungi abeera naffe. Dawudi kyeyavudde agamba nti era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, kitegeeza nti ekisiikirize eky'olumbe kyo kijja kubaawo mu bulamu bwaffe. Togenda kuyita ku museetwe paka, era laazima olunaku lugenda kukya lumu wabeewo embeera etali nnungi okutuuka ku bulamu bwo. Naye agambe nti siritya kabi konna kubanga ggwe oli nange. Manaago mawulire malungi nti Mukama mu kulumwa okungi, mu mbeera eyo y'obwavu gy'oyitamu, mu mabanja amangi, agambye nti ali nange. Naawe osobola okugamba nti ali naawe. Nti olugalo n'omugogo bye binsanyusa, onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange, onsiize amafuta ku mutwe,
ekikompe kyange kiyiwa ti obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange era nange naatuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku nnyingi. Nti omuwandiisi wa Zabbuli eno ebigambo bino nti byakola amakulu ku mulwadde ono eyali mu bulumi obwa kkookolo oba omutendera ogusembayo bwe yakitegeera nti Mukama ali naye. Ekyo nno kizibu kyakukkiriza mpozi nga tonnalumwako. Kkookolo bagamba aluma kubanga ali omuntu gw'otunulako n'atuuka n'okuvunda n'omulaba ng'omubiri gwonna guggwawo. Omusajja yalina amaanyi, omusajja yali kifubangabo, omusajja yali omugulumivu, yenna n'alyoka akogga neyenkana oluwuzi. Naye n'osobola okugamba ebigambo bino nti Mukama ali nange, oba olina kyewategeera ekyenjawulo. Ayongera n'agamba nti era ne bwe wasigalawo ennaku nnyingi obulungi n'ekisa biri wamu nange. Kitegedde ekintu ekyo nti weewaawo osobola okulwala oba osobola okufuna obuzibu oba oli awo n'ofa ng'obadde olwadde, naye tekijjaawo nti omukono gwa Mukama gubaddewo, kubanga ate nti w'onaafa bw'oti ky'ogenda okuddamu okulaba ng'ozuukidde ge maaso ga Kristo Yesu Mukama waffe ng'akomezaawo obwakabaka bwe. Ekyo nkakaza kye kisinga essanyu. Titogenda kuddamu kulaba nnaku yonna gy'olabye mu nsi eno kubanga byonna eby'olubereberye bigenda kubanga bikomye. Ennaku ensi gy'erabye okuviira ddala Adamu yagoba mu lusuku egenda kuba etuuse ku nkomerero kubanga Mukama ye musumba waffe, nti tagenda kutuleka mu bulamu waffe bwonna, agenda kusigala ng'atambula naffe wakati mu bizibu ebingi bye tuyitamu. Katonda mulungi nnyo gye tuli. Era agamba nti newankubadde nga mponye kugamba nti waliwo otuuka mu kizibu n'okivuunuka, abamu bambi beesanga bakafiiriddemu, nti ne wobanga otuuse ku ssanyu era Katonda ekisa kye kisigalawo. Kwegambe abeera naffe mu ssanyu ne mu nnaku, talina kaseera lw'ataba naffe. Kituyamba okugenda mu maaso nga tutuuka ku bintu eby'enjawulo era paka lwagenda okututuusa mu ggulu, nti emirembe gye kigenda kubeera naffe. Bayibuli egamba nti waliwo emirembe Kristo gy'agaba gye emirembe ensi gy'etategeera. Emirembe egyo kwe kulaba nti omuntu ayinza okuba nga ye mu maaso g'ensi, ensi eraba nti omuntu ono talina ssente, omuntu ono alina amabanja, omuntu ono teyasoma, naye ng'omuntu ono musanyufu. Kaakati gye emirembe Kristo gy'agaba nga taliimu kwekanya kwonna, taliimu kutya kwonna, naye nga alindirira Mukama olunaku lwagenda okujja amutwale mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kubanga bwe tulituuka mu ggulu bino byonna ebituteganya bigenda kuba bikumye. N'olwekyo nti omanyi omuntu alanagana okufuna emirembe mu nnaku ze ezisembayo ku nsi. Muganda wange, kakasa gye tuwangaalira, oyinza okuba naawe ondabanga mu butuufu olina ekintu ekikumazeeko emirembe okumala ebbanga ng'olwanagana nakyo. Mawulire amalungi nti ddamu omwoyo nti Katonda atambula naawe mu lugendo lwo. Olugendo olabika ng'oluzibu kubanga oluyimba lugamba nti ekkubo lyo si lyangu, naye ekyessanyu nti naye omulokozi aba naffe mu kkubo erifaananako bwe lityo, era nga alwanagana naffe atusomose tulabike nga tutuuka ku luuyi luli olw'okwesiima nga bwe bulamu obutaggwaawo. N'olwekyo toggwamu maanyi, yongera okumwesiga kubanga afaayo nnyo gye tuli. Ye musumba omulungi gwe twalabye okuva eggulo, nti awaayo obulamu bwe eri endiga, nti kyonna kye kyetaagisa agenda kukikola tulabike nga tulokolebwa. Kubanga ku nsi kuno kituufu tusobola okufunako ebirungi naye tebibeerera. Newankubadde nga Laazalo yazuukizibwa naye era yamala n'afa, n'addamu n'afa. Kugamba kikulaga nti essanyu ery'oku nsi kuno lya kaseera katono, naye ate
tulyenyumirizaamu nnyo. Oli yagamba nti likoma liringa ekimuli naye litutte bangi. Abantu ne baagala essanyu eryakaseera. Kyenva nsongozi basajja nga Bamusa baagamba nedda bino ebituba by'ensi ebyakaseera. Yali ateekebwateekebwa okufuuka Falaawo addako n'agamba nedda nze nja kufa n'abantu bange. N'ategeera nti ono si waffe, nze ndi musajja Mwebbulaniya. Nolwekyo naffe tutegeere nti ensi kwe tuli si yaffe n'akatono. Nolwekyo tetulina kubeerako nga tuli bamativu. Ti omuntu wa Mukama Ibulayimu nti ye yagaana n'okuzimba ennyumba ng'abeera mu nsiisira, abeera mu bintu ebigamba ennyumba ez'ekiseera ekitono eziri temporary, naye ng'agamba nti alinze ekibuga kiri nga Mukama ye muzimbire omutandisi waakyo. Ffe simanyi bwe tubeera ku nsi kuno, abamu tusimbye amakanda nga tulowooza nti wano we tuli tugenda beerako emirembe n'emirembe. Naye ng'amazima gali nti ekyo si bwe kiri. Mukama ayagala tubeere ku nsi kuno naye nga tumanyi nti ekiseera kijja tuve ku nsi kuno. Ate tekitegeeza nti twesulyeyo gwa naggamba, bagamba nti munnaye tugenda mu ggulu. Tuleme kukola tubeere awo nga tuli bangalo bunani. Naye tulina okukola naye nga tukimanyi nti ekiseera kijja tuve ku nsi kuno. Saa Mukama atuwa omukisa. Mukama atuwa essuubi nti newankubadde tuyita mu kusomozebwa okufaanana kutya, mu lugendo lwaffe luno Mukama mwali era agenda kulwanagana n'ebitwaŋŋanga byonna paka walituusa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Katwembeke tusabe. Tukuvu Mukama omulungi, tukwebaza nnyo nti Mukama otuyigiriza, yogedde naffe okuyita mu kigambo kyo kitukuvu. Kyenva nkusaba otuwa amaanyi n'obwesige, tutegeere nti byonna bye tuyitamu ku nsi kuno bitono nnyo era tebyenkanagana kitiibwa kitugenda tutuukamu nga tutuuse mu bwakabaka obw'omu ggulu. Beera wamu naffe, tuuka kwetaaga kwaffe kubanga gwe Mukama byonna obimanyi n'okusinga ffe bye twemanyi. Era Mukama tubisabye nga tuyita mu Kristo Mukama waffe Yesu. Amiina. Saa Mukama ow'omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.